Nabagambye abesigadde abeetaga tikiti osobola okuba ku ssimu eno wamanga noti 7 noti 3 22 5 6 noti 7 noti 3 22 5 6 Butevu manager Winnie ezajja kuba zikutuusaako nga bagamba ne Versa Pictures bakutuusaako sinema gye twolekedde. Nabagambye ennaku z'omwezi zigera kubeera nga 26 epate yaffe yaba agent ogasseko ne bafaani egenda okubeera ey'enjawulo egenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 26 mu Gwokusatu 2017 tugenda kubeera ku Waterfront Beach. So n'olwekyo mbasaba naye mujje tusobole okugezaako kikwasaganya mujje tunyumirwe nga bagamba STX Entertainment nabo begasiwamu akawungezi k'olwaliro. Wabula kampuni gagadde abegasi okutuusaako sinema gye twolekedde nga bagamba H Brothers nabo tebabuze ku mukolo. Tugenda kubeera n'ebyokulya mpozi ng'ogasseko n'ebyokunywa wagenda kubeerayo emicomo bingi nga bagamba Tang Media Productions nabo tebabuze ku mukolo. Kuno konna tuli kwanjula kwa sinema musirike tusobole otandika sinema mubadde ki nga bagamba Grace Films siza basirisa jasori abadde ku sinema nga bagamba Grace Films Productions bakutuusaako sinema gye twolekedde ne bagamba kayise the age of 17 ketwekanyiza oba ketugenda okwolekera mukasi akamu kutandika twatandikira bali Lakewood High School ne bagamba Haley Steinfield yagenda okulembera abazanyi akawungezi k'olwaliro kuno konna kwanjula ne bagamba Woody Harrison wese omuzanyi walinnya waliwo yafuluma eggaali n'obusungu obutenkanika n'ayitawo n'atambula mukungujjo teri kutunwa mabega ne bagamba Haley Lou Richardson ayita kabuzeemu yajja abayitaayitamu ku speed etenkanika ne bagamba Blake Jenner ne mwalinnyo kyava linnya amadaala n'ayita mu kakubo nga bagamba Hayden Zito naye agenda ku nsema gye twolekedde yajja abaana basinga bafuluma wabula yakulaga nti atadda munda yajja butevu paka mu classroom waliyo omusomesa saagala gezaako kubanga nkutwalira kadde naye amazima gali nti ngenda kwetta kyeyatuukirako nalowoozeza nti kyetaagisa omuntu omu atlist ogezaako tegeera simanyi bwe bakikola oba neetaaga kulinnya waggulu ku mabirizi n'engwa ku ttaka oba kuyingira mu baasi n'ensooka ensekula naye ng'ekikubu kya byonna kiteekeddwa kubeera nga kyamaanyi bakufiirawo matala kuzikira kwegamba saaga bino byakijje kutuuka ate nemale mbere mu ddwaliro nemale ebyo saaga njagala kwegamba kibe nga kinzitirawo olabye otya gwe yabigamba yasooka n'asoberwa yagamba owaayi ensonga z'omunaye si nnyangu gezaako ziwuliriza naye ekirungi kya byonna nange onsiikanye naakamala okuwandika ebbaluwa yange kuba nangenda kwetta baluwa ng'egamba nti buli omu yenna mbunajja amusomera ebbaluwa gy'abadde awandika ey'okwetta mbwe ebiseera ebisinga afuna eddakiika ze nga 32 ogezaako okufuna ku kyemisana naye ate teganyizibwa nakati era waliwo amuyingiriddeyo omu atera omusumbuwa yagadde mugezeeko maya mumanyi naye ng'ate alinga akudaalira ono alinga mujerega kuba kyebikolya ze n'akasigiri akateekanika naye mutuufu bagenda kugoba singa netta sikakasi ati banangoba naye gwomanyi oba ogenda kwetta genda wetta ate nze bindya ye ngadda ku kitumbuwa kye kakayi nno n'agamba nti bwe yali mu kye twandiyise ekibiina kya wansi waliwo ekintu kyasobola ogezaako tegeera nti ku nsi kuno kuliko ebika by'abantu bya mirundi ebiri mulimu abo abalina confidence abasobola ogezaako okukola kye beetaaga kyonna ayitibwa Nandine myaka 7 wano gye yali alina egy'obukulu era ng'agamba nti abamu ku abo ye mwannyinaze ye ebintu byengeri gy'alina confidence alina emikwano mingi waliwo abamwagala mbw ate ekika ky'omuntu owokubiri yo yabeerawo n'asabirira banne baffe kati yeyembu bamugamba afuluma agende ku ssomero yagaana gaani ya mu ggaali Nadine tetugenda kudda mu luyombo nateera ngenda kusaba ofuluma eggaali ogende ku ssomero maama ayagala nnyo omutabani ono buli kaseera babeera mu ntalo babeera mu nnyombo yakyuka najja amufuluma yaluukinga luggi gwe genda otutukwatako ng'alusibye ne yeetooloola genda okwagala odusiba luno nga gwogenda fuluma osyaga ogenda fuluma kakaito maama amanyi okola neyeerabira engoye ne zifunguka nofunguka
taata abeerawo omusaatu galaba kuzaawo oluggi yajja gyali kati agamba nti taata ebiseera ebisinga mwe yafunanga akaseera akazibu yalina okufaayo eri maama ng'ogasyeko nange kennyini maama bamugamba kakanye puresha nkimanyi abaana ku ssomero bambwa wabula bw'ofunanga omukisa gwe jasi alisi salijike mu nsawo zaabwe ngamba kale senga wali myaka gyaffe kali ebiseera ebisinga kisamisa bwe kituuka talina gwalya naye kyokka ati waliwo abasatu abatera omukijjanya bamusindika n'emmere n'eyiika gwe gw'oli wambwa teri akwagala ate ogenda funa n'essiriimu obuto bwange kyatuka ekiseera nga mubutuufu nzijjudde obusungu obutenkanika ng'awuli ayagala kutta muntu ne bw'aba kusika busikanya aba ayagala kuluma lunaku lumu abaali wano agenda okuzza amaaso waliwo eyajja n'ayogera naye yali ayambadde nga boonogamba nti omusajja omukulu ow'edda naye ng'ate muwala yajja alina ekisaanyi akikuta ayitibwa Christian n'amusaba amukwateko wabula tamunyiga bazanyisa kisaanyi ono yakikwata najja akyekkaanya alabe gamba kigayi bw'oba oyagala osobola okubeera maama we owokubiri kuba nze maama we asooka n'amugamba okakasisa kono butereevu anti munaye ngenda kubeera maama we owokubiri ngenda kukulabirira yagenda muteeka mu bokisi n'amuttiramu ne bamuleeta bamuziike bamusuula mu toilet ne bamuflashinga yagamba nti ono yafuuka seyaawe asookera ddala era akaseera akaddako bafuuka baseya nga manyi omuyinvaitinga n'akwateko bonajja ewaka ne badda ebbali ne bawaya oli anyumya ku byasikane waabwe no n'amunyumisa ku biki byasikane waabwe taata yali tasobola kikkiriza nti muwala we yali afunye seyaawe naye ate munaye newaabwe naye bambi tebaali bulungi maama ne taata ewaabwe buli kasiya baabeeranga mu kuyomba baabeeranga beegwa mu bulago naye nekyewunisa akasiya bwe keetooloola nze ne kusi twafuukira ddala baseya era buli kimu twakikolanga ffembi taata yabawanga obudde kubanga ekintu ekyakisingira ddala omusanyusa kwe kulengera nti muwala we alina omuntu gwakwatagana naye kati nga bweze emyaka 13 omu yalina ekiviiri oba osanga nviiri bwe zibanga ddala mutuufu tusobola okukitereezaamu kati ono ye mwannyina Darian yatuuka ekiseera sebo n'avaamu omusajja ategeerekeka musajja omunyirivu kamala kati akawungeezi koolwo baakwatikuba ne bagenda ne kitaawe baali bazegula cheeseburger buli kaseera abeerawo n'ayomba nze siina kyenina siina abantu kye banjagalako kono leka naawe olina omukwano oyagalwa ali nekyawe ogenda kufuna cheeseburger kati kitaawe yalinga best friend we mugamba ono oli akagundi nti ye tewali tabu yitawo n'atuula mu gaali tokyusa luyimba lwa Billy Joe obadde ki naawe yalusaako busa kati ebiseera bisinga bwe yafunanga ebyamunyiganga yakwateko nga n'asisikana kite kuba kitaawe yali amwagala okukamala yamusanga mu mmotoka n'amuleeta n'amufunira cheeseburger sina kinaamuteeka mu gaali n'amwetolooza mu katundu awo musanyusa mu ngeri emu oba endala nga bw'asobola kagenda olumu baba bali mu gaali taata atolowooza teyatuuka ekiseera n'asooka akotyonka yakana muyita taata yakotyonka emmotoka neyitawo nekoona erudda yamuyita taata emmotoka sebe ekonye taata genda muyita ayitako nga musajja watubambi mbeera sinungi yafuluma n'adduka misinde najja asobola okugezaako yita ku buyambi akaseera kaatuuka muzeeyi teyasobola simatuko si akabenje akaatuukawo n'okusinziira ku kirwadde kye yafuna bambi ekyamulumba mukazi watu ng'ali erudda kyali kizibu kukkiriza ku mutima gwe nti kitaawe yali afudde mu kaseera ako era baba bali erudda mu ddwaliro yatula mu nnaku etenkanika sigenda tandika banyolwa
kubateeka mu kunyolwa n'ebyatuukawo wabula emyaka ejjaddako ku sayidi esigamba nti oba byali birungi ekiri awo nandini myaka 17 kujja kapaati kamu kokka bino byabaddewo friday ise mabega yalina ekyaliwe balina sema gye baali banyumyako n'agamba nze njirabira mu baspoilers mbaseetaaga jjekkaanya nkujjukijemu n'amukubira ka soundtrack leka naawe kaziba teziri busa n'alengera waliwo omuvubuka gwe yeegomba ku ssomero katonda wattu mu butuufu simanyi katonda yamukola ng'anyirira okukamala alina eri gy'akola gye batunda bupeeti lwaki sigendayo ne mugamba waayi tosobola kunteekamu zubulayo sigamba gwe naawe towuliriza ddala mu butuufu oba okikoze okimanyi nti oba oluzize vaginite yeri gye batunda obwennyanja ate ekikulu kya byonna bubeerawo nga bukwekkaanya ate kiba kibi kadde kavuga essomo liyitibwa lekoda kati agenda okulengera ng'alengera bulazo we dengera mwannyinaze esaati gy'ayambadde bannange osobola n'okulengera amabeere ge nera mbutuufu ye takimanyi nti alina amabeere kumpi manene galinga ga muwala ono yali amubuuza kimu akajjuza kyenkana ki kubanga omubiri gwe bambi guli seputi bulungi ono ebiseera bisinga tayagala kwogera nnyo ku mwannyina era alabira ddala byabakola biba bimuswaza bayitawo ne bajja mu kiraasi yitawo butereevu tekati gwe sebo ŋŋamba gwe waayi wanje mbadde nze kulabula wagenze ng'otuwale kikya ng'oyogera bingi bingi n'otugamba leke victoria eri mu east ng'ate eri mu west ate nga mu west eri mu east okitegeera so kati saayagadde kuwanika mukono kugamba nti ebintu byoyogeddemu nabyo bibulankanya okitegeera ndowooza gwe nnyabo sokojje jangu waneeno sokojje ekintu kyewalabye kyabadde kituufu oba kyewawulidde waliwo obusobozi okubanga leki kyabadde mpanvu mu wakati awo n'otuuka ekiseera n'obulamuko n'osumagira n'ogamba katonda wattu ddala mu butuufu kibeera kitya omuntu okubeera ne life tandi okuddawo okubeera sofokasi kubitamukwatako waayi ekyo saakibaddeko jasimbadde njagala kujjukiza nti wakozeemu ensobi kale naawe kyenjagala ngezeeko okutegeeza sinaba kugwamu ssuubiri genda beesosonkoza buli kaseera n'omusomesa kati yatuula ebbali waliwo eyali waneeno mulungu gyebaliko sweta shaati gyoyambadde olwaleero njagadde bali kusiima wagijeewa ngamba sweta shaati wagijeewa simanyi sijjukira simanyi wajje nagigula koye kale kaina omulungu ayagala kuba manda wabula jesirwa kubanga talina bigambo Erwin Kim. Guy yani kona ayitibwa Ewen. Well, you freaking love him. He's adorable. Yes, bambi musajja watu si mubi. No, not like that. Like pathetic adorable. Like kwegamba sigamba nti musufu just pathetic adorable kwegamba ali awo katanga buno kamba kataratala mulungu kataratala. Good. I caught you. Zibade ziri busa bagenda okujjanga mama akutekesi. This dress. Ndi musanyifu mbakwatidde mukadde. It's kind of bad, you know. It's kind of poofy and. Olowooza ddala mutufu kino kinaasobola okwasaganya omubiri gwange sikini eri etya. No? Sisoli bubi. You don't sound very believable and you're making me nervous. Ebintu byoyogera kwegamba tusawuninga kubeera believable. Otandise okunkangamu. Well, kati mama yafunayo omuntu amudeddeja. Brent called. Mukozi w'amannyo dentist. And he asked if I wanted to go to Manzanita for the weekend and Anti yambuza oba neetaaga okugenda ka weekend ne mugamba ati wali tabu. It's in a while, so. Is that one of the Abadde amaze ebbanga tatambulako. Yeah. You should go for as long as you want. Genda gwe ne bw'omalayo bbanga ki tewali agenda kukuba ku mukono. Okay. Kali. Just in time to surprise you. Oh. Jasi nja komawo mbudde gwe tebwewuja. I'll tell him. Nja mugamba mwannyoko mugamba kono butereevu. Nja mugamba nti weetooloddemuko. Maama wo. Kali yakubira mwannyina essimu. Why? Dib. What are you even saying? Kiki naabwe kyoyogera lwaki oyogera Need it bwotyo? for 2 days, so I called him. Maama taliiwo agenda kumala ennaku bbiri nga taliiwo kyekyo ekinkubisa essimu okugamba. For saying it like that. Anti weebale kyogera bwotyo. Around a dentist's face. See it, Darian. Yagenze kusiikana ono kideede we ono gwa mudeddeza mukozi w'amannyo.
kibakwa ne basooka beekolerawo zipanki nyumba bagisigaddemu babiri bokka sigamba nti obalina emikwano kati oli atandise kwekakatankira byakunywa baakola buli kimu kyonna anywa tasobola mwenge naye yeekatankira omwenge bwasooka ne gumunegula nayitawo n'agwa ettale baabwe balina engeri gye bakikwasaganyamu nga bo bambi waayi sokoliddeko kati abaaliwo naawulira abaseka yajja alingiseeyo ebweru agenda okwekkaanya nga waliwo abagenyi abatali bayite ate olagawa yasooka kuyita mwannyina buliwo abagenyi abatali bayite abali waka gwe ssebo kyokka atagala kenge kamukute gamba abantu bano bakwateko bave ewaffe mmwe mugende muve ewaffe muddeyo teri akuwuliriza walemererwa gwe feriya nze nywa orange juice siri mu kunywa drink kanywedde omwenge jja wano mikwano gyo kampita abasirikale babatwali kakano obadde kizira nedda mpita abasirikale essimu teriiko pipipi abasirikale mwenda kabadde kikano mututaasye ono yamukwata lwampaka najja amutwale mu kisenge bw'atuuka ebbali ate teyajja buzza kabalansi yagenze kwekatankira mwenge kyokka ate tagusobola Why am I so grotesque? kakada Like me. ono yalina okukakanya munywanyi Stop. lekerawo naawe mbeera sidduugi I heard my voice in a voicemail yesterday. I was like, could anyone stand listening to you? Oh, you're just drunk, right? just otamidde kyekyokka Looks when I talk, I'm gonna chew gum. Don't ever let me chew gum, okay? mbu syagala kulyawo biti syagala kukiwigaga musyaga kakana I had the worst thought. I gotta spend the rest of my life with myself. kirabikula mwange buno obusigalidde ngena bumala nga ninze kanedda toyogera bwotyo Let's go to your room. Don't you want to wait? gyatukwateko bwe tusooke tuddeko mu rumu yo Don't you want to do that? tiwandiyagadde kuwummula Come on, Nadine. gyatugenda edini yagaana okukwateko bwe okwerekera nasera wa mubikkiraawo bw'anaaba agize oba osanga empewo muyiseeyiseemu ng'atereddemu anaakwate kubo teyagala nawo kinabiro teyakiggala oba osanga gyasobola okugezaako situka yakirya wansi Is there any more aspirin anywhere? mukyalina ku asipiriini Try that thing over there. anti ndowooza ogenda okebere wali eri oli ajja kwetaaga ogezaako mukakkanya genda okeberayo nga kirabika teri kyeyakola yasalawo agezeeko okuyambako n'ategula ebintu biisawo n'abisuula ettale Hey, no, you don't have to. nedda teweetaaga kutegula Cool, it'll just... akiryoke jasika nkuyambeko twanguye All right. kubanga ffe abamu kubaddugaza Somebody let Baxter in and he pissed. yamugamba sikitegeera bali bagenze nga bagenze bwangu kono oli agenze kkojoba Hey. nga nange sijja basobola ne mbagoba Remember those paper towels? osobola okundetera paper towels ezo Cool, and just clean up. naye lwaki tonyamba bino nabyo nobirongooseza ddala gweno gweddalu kakwano ka mukwano gwe kwegamba kakwano ka mwannyina kagenda akasyanga ketolodde enkeera waalwo ate olowooza ekiro teyakimalamu kinaabiro yajja afune ku mazzi akakane kaawulira hangover kyemukola omutwe gumubobba okamala kagenda ajja aba agenda n'asooka awulira abaseka abadde ayavula kwolekera mu kisenge kye n'awulira abaseka nga kiringa ekiraga nti mwannyina yasuzizza yajja asooka alabe mwannyina ani gwe yaleese lindako okugulawo Oh my God! nga kyaliwe What the fuck? yesu kristo tufudde katonda wattu bannange fuluma gwe naawe kyaliwe ssebo yasuze eno bannange basooka ne badde ebbali babirowoozeemuko kyaliwe enfanfwe ii munywanyi
I don't know. kyokka buli gyamufumira kono simanyi Happened. simanyi amazima gakatula simanyi kyatuusewo It was simanyi kyatuusewo kitya no. I'm kwegamba ffenna byatusobedde sorry. ndakusaba onsonyiwe omuntu gwe yali tasuubira nti ayinza okukubeera mulamu we nsonyiwa kwekyagwe ge mazima yawulira ennaku ye bulijjo avuma muganda we ng'onaawulira bulijjo avuma mwannyina ng'onaawulira Okay, I'll see you. kakati ndowooza nja kulaba luvannyuma Saying anything. Nadine. nedini bambi Look, you're my best friend. oli kyali wange enfanfe Your fault. just kankitwale si nsobi yo kale mwana You gwe disgust me. mu butuufu on disgusting Go grow yourself a wispy mustache. You genda osooka ofuneka from mustard my friends, okay? va ku mikwano gyange Say friends. ogambye emikwano gyo olinga agamba nti olina mingi manyi olina omu yekka leka kwefula nti olina Body, it emikwano makes you look ridiculous and you'll never be able to fix it. ebyo by'omwenya bikufuula mujje ate si kiwa nti olibitereeza tudde bali ku ssomero akwase kuba gyagenda okuzza amaaso nga omusomesa taliiwo abaana batandisedde okwandinga yini babadde balina ndowooza assignments ate ye teyagikoze kyakola n'asooka anoonya omusomesa gy'ali Mr. Miller, gye baliko ssebo I didn't have a chance to. munayise afunye omukisa agezaako kuba nga nkola assignment gye watuwadde Well, I don't know if you know this, but simanyi oba kino okimanyi wabula kitange yafa banga siddene it's just been really akaseera keetooda okuba nenasimbayo concentrating okubaako kyenkola Date of ekyebuzibwa yafa ddi sorry. yafa ddi when did he die? yafa ddi 2011. yava mu 2011 tuli mu 2016 I have a 1-year expiration date on freebie. amazima ga katonda mugulu oba ofiiriddwa at least mwaka gumu ng'oli mu kunyolwa naye ekisukka ekya Grandparents can't stick around forever. golowooza abazadde baba bakubeerawo bbanga lyonna oba bajjajja Okay. leka kubeeramu ekyo n'obeera ku ekyo bbanga lyonna kiyitawo najja atuula kati olwaleero balina akatambi ke bagenda obbatiiramu genda basomesa mulungo ayaga nnyo okuba amanda naye amanda gamulema kiri yeebuuza kyasobola okugamba omukyalo ono How was your weekend? weekend yakutambulidde etya munnange It was weekend below average. weekend yabadde low ku low average okay talina bigambo bingi naye nga buli ayagala kuba Your amanda weekend. gwate yabadde etya eyo I golfed. just nagenze ku golf Like mini. Like mini golf tomumanyi mini kiwa golf jasooka kuba agenda okuba peni negwa yeah. kale bwetyo bwe yagenze talina bigambo bingi musajja watu We should go sometime. ndowooza tugendeyo yamubuuza wabikodde mu paka nti yeeyo nga njagalayo People. kiwagamba tugendeyo ne gurupu y'abantu tunyumirwe People. gurupu Just us. jasimbadde ngamba nze naawe Yeah. nze naawe Oh yeah. kale gurupu ndowooza gurupu yebeesinga gurupu I think that'd be nga tugenze kabinja You know. sirayagala kwogera bimunyiiza kakati ono mukazi watu ava mu classes agenda okuzza amaaso nga asika noono akimanyi kyeyakoze bambi kirabika kyabadde wiyadi Hey. ogamba kigwe Look, I want to say that mbadde njagala kugamba I'm my sister's friend, and nti oli mukwano gwa mwannyinaze era okusira ku byabaddewo It was just no naye naamugamba kyekituufu I, n'onsonyiwa hey, nze teekeddwa okwetonda gy'oli kubanga munaye ndabika nze yakusindikiriza mu kyo anyways. anyway just tukiteekawo buteesi I'll see you. ndowooza tujja kuba tulabagana kale baagala kita naye teri ayagala kita sooka olindeko I had a really good time with. amazima gali nanyumiddwa nga ndi naawe nange bwe ntyo kati lwaki tukita bajja ku bekazi baga kati wano batera okujjawo ne kyaliwe kyaliwe azze wano amugamba nsonyiwa jjamu engatto n'agikanyuga eri yagala otya mwannyinaze gwe omuntu gwe ngamba bulijjo ebyange kujja jambali kiryoke bannange kuzaamu engatto n'akomawo n'atuula wulira obusungu
Okay, that was weird. Kale ekyo kibadde weird kyokoze. It's a weird thing to do. Ekyo ekintu kyokoze kiba tekyetaagisa. Kyeŋŋamba nganje. What do you want me to do? Kati oyagala nkole ki Nadine? I want you to think about how shitty this is. Njagala olowooza engeri gye kiri shiti ku sayidi yange. Tuyinza kwagala mwannyinaze. What if I did this to you? Kati singa nze yakikoze gy'oli. What if Watya? What if I liked your dad? Watya senga nakera ku makya ne ndeetinga kitaawo. Oh, Lewis, wow, you look so hot with... Kwegamba ne nkira ku kitaawo ne ntandika omukola bulo job. Obadde ki naawe? Lekeraawo. Why? Lwaki mu bavubuka bonna? No. Simanyi. Yes, you do. Omanyi? Yes, you do. Is it a girl thing that like you hooked up with him so now... Kwegamba kiringa kyabawala nti wamwagadde kati ogenda mutakoneda. And this is like some kind of revenge. Kati nyina we nakunyiizya ng'oli mukuwolera. This is some kind of self-punishment. Kwegamba wenyiizizza oyagala kwebonereza. Will you stop? Lekeraawo ogenda maaso n'okwogera bw'otyo gye ndi. Obadde ki? Please. Bambi. Kino si kibonerezo si ki. Kale nsonyiwa nno. Kyokwagala mwannyoko. He invited me to a party on Friday. Yaŋŋambye tugende ku pate ku Lwokutaano. To come with us. Era nabadde njagala tugende ffena naawe ojjireko. Oli mulalu. Kati nkusaba bambikkiriza. With him and I'm going to tell you. Kati kibasegeeza ngera bambikkiriza bukkiriza toyogera bingi. Kkiriza jangu tugende toyogera bingi. Kale then kankirowoozeeko. Kkiriza tolowooza ate kyetaagisa kulowooza. Yakwata ekkubo n'ajja nabo mu mmotoka. Wabula okujja nabo mu mmotoka. Bali muziraavu sitole kwegamba Bomu Habati gwalinnya edda guli mu higher level. Kati alinga just a third wheel. Nga batuuka ku party waliwo house party yabadde etegekeddwa nga bafuluma gaali. Thank you for coming. Anti webale kujja munnange. Ate mbadde nyina ekyokukola. Hey, look, maybe you guys can fuck on the lawn. Oba osanga mujjatandika okwetambula nga nange wendi. Several dicks, Darian? Nakwate kubayigire. Rodi ye already ku party ndowooza batu baseyabe bamumanyi. Jja bonga awo ku bavubuka ku balenzi nga bwayitaayita mu mpola. Najja. Kati balina we baatuuka ne bayimirira. Sooka ofune ka drink. Jja n'ofuna ka drink naye n'amukwasya ka drink. I want you to meet some people. Njagala obeeko bosisikana jangu kwanjule. Kati ssebo ono bamwanjula ne mu social class eri endala. Ono omusaatu ajja buzi ajja atambulirako. Waliwo obwalo obumu obwakabyawo ku ssomero ssebo. Mu butuufu ne musaafu kusisikana akajaketi koyambadde kaakabi oli bamulese eri. Oli yatandise dde okublendinga in mu social class endala. Tandise okuliyeti kwegamba oli amwanjudde mu baakabi. Kati ajja agala bo nekyali wana amwanjula osyegera bamugamba jja ntugende tuzanye beer pong. Kangene esooke ndabi kangenda kunyumira kangene esooke ezanye beer pong ate bamuleka awo. Yagamba kino si kirabanga. Bali mu kunyumirwa bamututte eri bali mu kuzannya. Katonda wattu kino kiri so weird lwaki ndi wano. God, just have a good time. Just relax. Kale kakana, just have a good time. Kakana, gwetiwe kubya pressure. Okay. Kino osobola kikwasaganya aya basi. Nakomawo ku party. Saze wafuna engeri gy'asobola kivugamu. Ngeri y'obukakamu. Gyabayitaayitamu. Noonya wasobola okuddawo kwegamba banyumya emboozi ekwate naye ne bano tabajjaamu. Olwedda abantu beemanyi. Yagezaako nga bw'asobola agenda okuzza amaaso nga kwegamba yesi yaawi alinga bali babadde amanyidde okumala ebbanga. Yasalawo abeesonyo n'ajja ng'atambula yeetolola ennyumba. Ofaayo singa atuula ebbali kono tuula tiwali tagali nagwe yasika n'atudde awo n'atuula erudda. Yeah, having fun? Onyumirwa? Pretty good. Era nyumirwa ono kirabika byamukubye dda. Hey. Gwe? Are you Darian Franklin's sister? Si gwe muganda wa Franklin mwanyina wa Franklin ntiye. Do you watch TBS ever? Otera okulaba sinema ku TV.
There's this old movie. It's always kuliko semeno gye batera oteekako enkadde and the little bald guy from It's Arnold Schwarzenegger ng'ali ne kakyalike All Tall. akampi balina engeri gye batambula Guys like little and funny looking. Yeah. Twins. bagiyita twins love that movie. njagala nnyo sinema embutuufu My njagala brother kind of reminds yes gwe ne muganda bwe muto bwe muli mulinga baje yakubirawo essimu gamba kyosigera kigumiikiriza yakubirawo essimu ng'obudde bukyali n'asaba gye bamukime yakubira nnyina n'amugamba jangu okime nopate sigenda sobola gibako gulawo maama mukazi watu nayinkira eggaali How was it? yambuza ebadde etya pate Probably one of the worst nights of my life. yagamba tugambe nti emu kwezi oba esanga ezikanga kyokka ate ne maama agenda okujja nga alina ennaku n'onsonyiwa munnange maama alina ennaku What happened? gwate kyekyakutuusyeku wabadde ogenzi wa mukozi w'amannyo So, the dentist. ono omukozi w'amannyo I was home tonight mbadde wako ekyo kyolwaliro nga ndi kompyuta yange and I got an email ne nfuna email from his wife. okuva eri mukazi we I was about to call Dr. Hill. You're mbadde naatera okukubira dokita therapist wange ne ngamba naye going to do this on your own. kino nsobola okukikola ku lwange nzeka On your own since 2011. You're going to do this on your own. bwe mba nasobola okukikola kubira ddala mu 2012 paka kati nakati nkyasobola okikwasaganya ku lwange You're not a loser. toliruusa You're maama not a loser. toliruusa kyagala weetwale kubeera luuza You're attractive. You're oli mukazi asikiriza dating. You're very diligent with your eyebrows. oli mukazi kwegamba n'ebisiga byo bisufu okuzaama Hey, did you floss today? You know, gum disease is a otera okujja n'onsiika n'ombuuza wacenyeza bulabula n'ebisigadde yafuna engeri gy'asobola omukkakkanyaamu ne maama yawulira essanyu bambi gwe omundi gwasoose okuddaawo n'ayogerako ne muwala we n'amukafatinga Fix Omanyi? my hair. ngenda kwate kubo ngende eka Face of makeup. nsanire enviiri zange nkole makeup ku feesi yange funa akateteyi kange akasinga I'll even go to sleep. then nyingira obuliri neebake irabira ddala kirabika yamugamba kimu fine ng'akwate kubajja eka ono aba ali wano tv yaweddeko dda kati yajja n'asooka akeberako ono omunezi ayitibwa Nick yatandika okukebera ku peegi ye amumatira naye tafunanga mukisya kuddaawo kwogeramuko naye ayitibwa Nick Mossman n'asooka abaako byawandiika anti ogamba ki Nick nakusindikira friend request akaseera akeetoolodde n'ekirabika tewasobola gira wagiskipinga bibaawo kakati n'olwekyo kwegamba kuno nsazeewo inform you. nsazeewo ku informing malisi typinga message n'agaa nange ate message nawulira nga tasobola gisindika kino kibeera kya busiru kibeera kya bugwagwa n'abivaako yajja erudda kati yakubira ono omuvubuka ayitibwa Mulungo. Hello. Hey, it's ogamba ki from history. anti nze nandini tutera okusoma ffenna I'm kati Mulungo just hey. abeera navasi nga baba bamukubidde essimu Right. Eh, Good. I mean, you good? You all right? oli bulungi oli okay oli set oli clear Keep talking. aseka n'obutaliiwo How are you? ogamba otya gyebali wasiibye otya mwalidde emmere ki Like tonight, do you want to meet there? nsobola okusiikana ekyokyolwayo gyatugende kapaaka bamuyita They canceled the party. nabadde simanyi nti pati bagikansolinze apati tebagikansolinze jasinze yakansolinze nenvaayo ko ye kale driving, by the way. yayina kale okay yes no worries good clear no problem ye bye ebigambo bye It was a joke. I failed the test. kubadde kusaaga testi nagigweyo emmotoka enseko awosekawo You can get that. essimu gikwate No, it's cool. nedda sigenda gikwata gijjako bujja krista yabadde akubye gyatugenda eri ku kinanka bayisewo ne bajja batuula ebbali kakaino nga batudde mu kinanka kino kyetooloola musawo sirabika gwe gusooka okubeerako 17 I don't know about you, Erwin.
what are your hopes and dreams? Kati njagala osooka omuli ebikwatagana ku bulamu bwo, essuubi lyo, ebirooto byo, motivu zo mu life. Guy, I guess. Just in the simple guy. If you had to expand for the 2 minutes that were on the right? Right. What are your parents like? Bazadde bo bali batya? Actually, wait. Let's see if I Kale kale tusooke tukikole bwe tuti. Here it is. Your mom gets Maama wo grades in practicing your instrument. She makes you great egg sandwiches. kati yatandika okugezaako kwatala ekika kikyasuubira maama we kyayinza okubeera. Rough. Never really says I love you. Kegamba tafuna mukisa ageza kugambira ddala I love you. You normally care. Annyonnyola okusiya kalakita ya maama we. I'm really hoping none of that was racist, but now I'm thinking all of it was. Kansuubire tolowooza nti ndi racist. No, you're good. Nedda oli okay, you are good. You are fine, you are exactly. Yajja amunywegere obadde ki? I'm sorry. Onoosonyiwa? That bad timing? Mulungo kiki obadde ki? Pulesa yaki? I'm just trying. Ajasi kale mbadde ndowooza nti engeri gye tunyumiza akaseera keeko. Nenjagala kiisi. Waaye tujjeeko yawulira ng'aswadde musajja wattu abadde azafune kiisi. Ono yafaana ekiko. Mulungo onoosonyiwa munange. Oh my God. Yesu Kristo obutwalabye. Mulungo Wait. What? lindako n'akwata ekkubo n'akasuulamu. Eno gye yali amugamba gye yajja amalira wiikendi ye. Got it. Holy crap. Nobody saw that. Ekirungi kya byonna tewali akirengedde ekyo. Ne bakwata ekkubo ne batambula. This has been a really fun night. Waayo mpaddemu akaseera ekiro nyumiddwamu. On the Ferris wheel earlier. No, my Kansubire mu nayisi kuswazizza okusinziira nti obadde ojja. Shit right now. Oyakako nedda. Long story. I'm sorry you're going through stuff. N'onsonyiwa okuba ng'olina ebikuteganya. You're a really great guy, Aaron. Oli gaayi musufu okimanyi ekyo wuliriza nno. I'm serious. Ndi siriasi mulungu. Look at you, and I just see this Bwe nkutunuulira ndabiramu ddala omusajja ono. really old Musajja omukulu myaka nga 7. man. I see this very kind, very ndabira ddala omusajja alina amaaso amakakkamu. old man. Omusajja myaka 7 omukadde. Home. Ate no nga tatambula. In a wheelchair. Atambulira mu kagali k'abalema. Mbuye engeri gy'amulaba. Thank you. Weebale maama. Kate ngambe ki? Tudda ku ssomero. Yakwasa ekkubo n'ajja erudda. Kagenda omukwano gwe. Abadde tannaddamu kumulaba okuva ku pati. Yajja agezeko amusiikane. Hi. Gyebaliko. Akimanyi ono ennaku zino amwewala. I know you're mad at me because Nkimanyi oli munyiivu gye ndi. I play beer pong and Lwa nsonga nagenze ne nzanya beer pong. Ne nkwerabira. Ko nekyo siri munyiivu. okay. Well, Kali. I know that you are. Nkimanyi nti oli munyiivu newakuba toyagala kiŋŋamba. Would you like to know an observation? Wandyagadde okumanya ki kye nategedde. Kiri bwe kiti. Ki? Oh my God. Yesu Kristo Katonda oyambadde obugatto bwa kabi nakulabya nti ogwira bali abalala. Yeah. Yes kali. And you tossed me some Mazima nondeka ebbali n'onsuulirira. grades? Nze kyali wange bwe tubadde ffenna okuva mu second grade. Fine. Yeah, because Fine. those pricks, they're not gonna give a shit about you. Abo abasiru tebagenda kuddamu kubeera naawe. Muganda wange agenda tuuka essira nga takyakwetaaga. Ekyo njagala nkigambe nga kooye. I don't know anything, Nadine. Naye gulabika tolina kyomanyi kyonna. Really shitty to hear. I'm sorry. Onoosonyiwa okugamba kino naye agenda kukoowa. It's not gonna Nange onoosonyiwa tekigenda kubaawo. ask me to be Lwa nsonga yansabye. in May. Mu May tugende naye ku prom party. Kati bibyo mbigambye. No. Yeah. Mwatuuse ne prom party. Kuno nedda ku kituufu. Sigenda kulimba prom party. You can't Tosobola. have both. Tosobola kubeera nabyo mbiri. Tosobola kubeera nange n'obeera naye. No, I'm not gonna pick. Nze sigenda kulondawo. Do you want him Nadine, or do you want Nadine. me? Oyagala ye oba oyagala nze. No, him or me? Sigenda kulonda. I'm not gonna pick. Nze sigenda kona masekati gammwe kono kati then kiryoke twete. We're done. Nze naawe tunta ndeka. Beera ne mwannyinaze. Fine. Fine. Nakwate kubo n'atambula n'agenda. Bw'oba kyoyagala. Tuka ekiseera n'akwatibwa ennaku okusya ku kyeri ayogedde. Ninga tewali kyakola yakwata ekkubo n'ajja erudda. N'ayitawo mpola mpola. Kwe kujja atule pembeni. Era yakwata ekkubo ne yeebaka erudda mu kiraasi. Nga bw'alowooza. Baana bonna baatuka essya ne bagenda. Gwe. Nadine. Musomesa yajja n'amugamba owaaye gwe.
Nadine. You had a brain operation. Simanyi bakulongooseza obwongo kyawedde. Leo lwasose omulaba ng'asumagira mu kirasi. Tekitera kubeerawo. Kale. Yeah, you know what? Just ignore her. She's... Gwe kyoba okola kikimu kyokka mwewale toddamu gezaako mulowoozaako. Yamukubira essimu n'amugamba ebyali bituuse mu masekatiige gugasseko ne mwannyina. Baabo. I don't want to hear about it. Work it out between yourselves. Akuulya bibateganya. Mufube nga musobola mwetereeze. Uti yamunyega yayita obuyisi n'ajja erudda. N'afuna omugaati. Olweddo no bamukubidde essimu ne bamubulya ebibadde bituuseewo ku ssomero. Yajja ebbali n'ateeka wansi. Sase bwe yeefuniye ekyokulya kakane. Tenamunyega. Couple weeks, Dad'll be dead 4 years. Yagamba nti wiikisi ntono eziyise emabega taata ng'afudde. When I was on my way home today, this memory came back to me. Agamba nti wabadde eyali eka waliwo ekyamujjira. Kyamujjira kyali nti After everything happened, oluvannyuma nga bwe kimu kyonna kisuseewo taata ng'afudde. I got up to go to the bathroom and I saw you. Yasituka n'akwatikuba agende mu kinaabiro n'amusiikanayo. Yamusiikanayo ng'atudde ali wansi akaaba. So hard, your pillow was just soaked. Wali okaaba nnyo ekiteekanikanga ne piro yennyini ejjudde amaziga. Made me so sad. Kyandeetera ennaku ku mutima. I got up and I went in my room. I got... N'ensooka n'enkwata ekkubo ne ngenda mu ruumu yange. N'ensooka nkwata piro yange ne neebikka. Kuba nali mpulira ennaku okusinga ku ggwe kye wali owulira. I wish you loved me that much. Ngamba kale singa nange wali onjagala ekyenkanidde awo. Nange singa wali onjagala bw'otyo nga bwe nkwagala. Naye ggwe No. Nyabo togenda bikuba bukubi bw'otyo biteeke mu ddiiro otawanyiko ogende sooka olindeko. Messed up. Man, do you even realize how sick in the head? Yamugamba. Oh, I'm sorry you feel guilty. Onoonsonyiwa okubanga ofiringa guilty okusinga ku kyegambye. Yeah, no, that's exactly it. Face it, you're obsessed Kiriza. with yourself. Oh my You're Weematira nnyo. on the refrigerator like you're 5 years old. N'okwata ebinanka n'otandika okugenda mu maaso n'obikubakuba olinga wa myaka 5. Potty. Ngenge. Even know what it feels like to love another human. Omanyi bwe kiwulikiko okukera ku makyango ina n'omuntu gw'oyagala gwe. Yesu Kristo. Otandise katemba. Sometimes, Nadine, okay? Get over it. Bino ebintu bituukawo sometimes wandibadde okigumira gasya. Mama yabasiikana bagenda kulwanagana abooluganda. Abaye mubadde ki nammwe? Mubadde ki? What's the matter with you? Buzibu ki bwe mulina bannange? Ono. I know what this is about. Manyi kiro kyesigamye ku ki? Krista and Darian. Krista ngo gasyeko nono mwanyo ko batandise okwagalana. You guys think I don't know. Nemulowooza simanyi ki kitambula mu maaso mu nnyumba eno. No. Kanfulume. Togenda soko gye. Taking a therapeutic walk. Ngenda ku therapeutic walk. Geze funa ngeri gyasobola kwe refreshinga. Darian. Naye kati ate gwe Darian. About it. Bifeeko ebyo naawe. Can I just ask you a question? Ngenda kubuuzayo ekibuuzo ddala mu butuufu. Is it worth turning the house? Kiri watha ennyumba ogifuula olutalo. What am I supposed to... Kati nkole ki? Jasi. I'm just asking you the question. Nkubuuzabuuza kibuuzo. Not turning it into... Nze ennyumba sinaba gifuulako olutalo maama. Why don't you talk to her? Gwe lwaki soyogera naye gwe lwa nsonga tampuliriza gwasobola okumpuliriza. Wulira. Right thing, I know you will. Nkimanyi ojja sobola otereeza buli kimu kyonna. Look at that drink you're making. Ddaba ebyokunywa byokola. You want one? Oyagala nkuweeko naawe. What did I do to make... Yoba nakola ki okuzaala omwana omulenzi nga gwe ategeera bannange. Maama ayagala nnyo mutabani we bakwatagana. Wabula yo omwana bambi okuva kitayiro yafa. Awuliyanga aliso isolated. Kati ate nekyaliwe gwe yali naye. Olabika yeegasseko eri ttiimu. Kati abaali wannaasooka alengera Kapetland. Nick gy'akola. Yagamba ye lwaki nedda. Yakwata bukwasikubo n'ajja ku Petland. Muvubuka agezezaako okwagala omufuna ku Facebook, social media gye buli kala tamufuna. Aye nga kirabika omuvubuka amufa ekiteekanika amwagali okamala. Kati yasalawo ajje kano Kapetland kubanga road gy'akola. N'asooka atambuza amaaso amunoonye wa gy'ali. N'akwata ekkubo n'ajja ng'asembera mpolampola nga bw'ayitamu. Lengera. Kati agayo tuuke no ku sekita y'obwennyanja. Roodi yaliyo. Bw'amulengera ate n'afunamu okutya yeebuuza ki kyayinza okwogera naye.
n'asooka yeebuuza njogere ki naye kati ngenda mugamba ki amulengera wali eri n'asooka aguma muli n'alyoka atambula bukorokoro najja musiikane. Could you point me in the direction? Osobola okundagirira obunanka bwa kapa gye babutunda sayidi ki? Ndowooza sayidi si eyo. N'asigala nga wali. Right? Yegwe Nick, osomera ku record. Era ndowooza. Okay. I've seen you around. We've just never kulabye nnyo ku ssomero. talked. Just lwakuba tetufunangako mukisa kwogera. Oli freshman? Here. Ndi ku junior year. Okay. I Manye bera fresh, junior, sophomore, then senior. don't even know why I said that. I don't even have a cat. Simanyi lwaki mbyogedde ebyokusaba kapa naye ate siina na kapa. Yamugamba kimu engatto zonzaagadde. Nyina ogenda kuba nyina ebyokukola. Okay. Gamba kimu kali. Tamwadde nnyo kadde kali awo naye ng'asobodde okwogeramuko naye olwaliro. Look on the bright side, you know. Naye kitunule mu ngeri ennungi. Maybe they'll get married in the Oba osanga bajja fumbiriganwa, family. oli afuuke part of family. You. Nedda maama tobikkiriza ebyo. It's anymore though. I'm gonna have to talk to her about that. No, you're Ebiseera ebisinga yabadde akuvuga n'akuntwalirayo kati ngenda mugamba Lisa akuvuge. Freeway late and adds 40 minutes. if you do that, Senga okikola something equally terrible to you. nja kukolako ekyettabbu, nja kukolako olukwe naawe tojja kyagala. I will tell everyone on Facebook. Njagamba buli kimu buli omu yenna ku Facebook nti mama wange yeetungula amabeere. Katonda wattu. Oli abadde amugamba nti yakuvuganga n'akutwala ku ssomero kati lengera. All right, look. Kubanga ye talina pamiti ye. Here, and I'll say it. Mom, Maama, You feel better. What can I say to do that? njagala at least ogezeeko okulya obulungi. Kiki enteekeddwa okwogera okuleetera okulya obulungi? Here's what I do when I'm feeling down. Nze ebiseera ebisinga bwe mpulira ekinzikakanyiza wansi nkola bwe nti I get very quiet. nsiriikirira Still, ne nsooka nzikakkana say to myself, ne neegamba mu mutima everyone in the world buli omu yenna mu nsi miserable. ali miserable oba munakuwavu nga nze bwe ndi. Osegeera Better pretending. kwegamba kiba kirungi okwefuula mu ngeri emu oba endala. Tiweekubagiza nnyo. Okimanye nti nkwagala okukamala. Bale mukwatagana mu nsonga egimu. Ye ne muwala we. Kale amuvuga amuleeta ku ssomero. Ennaku zo takyabeera so atetivu ku ssomero. Akadde olwavuga yadduka misinde. Ekimutwala n'akasi ayagala genda siikana Niiki. Agenda ofuluma yabasiikana balinnya mmotoka bagenda. Badde amanyi oba anaafunamu omukisa ogwogeramuko naye. Balinnya emmotoka ne batambula ne bagenda. Bwagenda yakwata ekubo n'ajja asiikane bano banaye. where Erwin Kim is. Mumanyi Owen Ken wajali. Sometimes. Yeah, he's working on his project for SF, Yagenze kukola project ya SFF. the Student Film Festival. Student Film Festival. Okay. Right. Yeah. Wama. SFF. SFF Student Film Festival. Abadde anyonyoli mulungu. Kati yajja wansi eno najja nga atambuza amaaso mpola. Wabula ennaku zino takyetegeera bami mukazi wattu. Sigamba nti oba ku ssomero yalinako emikwano mingi. Noonya ne waatuula kati talabawo. Yajja agenda okuzza amaaso ng'alengera ono omusomesa. Talk to you about some homework. Kale mbadde nze twogere ku nsonga ya homework. Yafuna ebyokulya lanchi n'asalawo agiriira eno. Naye bw'afuna gwafuuza yeefuula ow'akabi. Mark, I lied. Yagamba tufudde. Amusalako buli kaseera. You enjoy my company? Onyumirwa nsi okubeera wano naawe. You're a barrel of monkeys. Era ddala mu butuufu endyayo olinga na nkima. You never told me if you have a wife. Tongambangako nti oba olina omukazi. You should date my mother. Wandibadde odeetinga mmange. Her last boyfriend turned out to be an Boyfriend we gwe yali gwasebyo okwagala balemeddwe okukwatagana. me. Men like that, right? Though, because at the end of the day, they don't want to. Nze njaganya abasajja abakulu kwegamba abasajja abakulu sigamba nti abagala mukwano naye abagala okubeera nabo kumpi bamuwe kampani. No matter how important they are, there's always going to be someone. Ebiseera ebisinga omuntu newabeera so important wateekeddwa okubeera at least ekisobola It's omukika. like, God, they don't realize. Yayogera bingi onaawulira obusibu n'asala wasi. It's confidence. Most confident person in the room
peso n'agiteeka mu shopena Doesn't matter if it's real. wabula tasirika ayogera People are dumb. They don't know the difference. tiyamunyega n'ayitawo n'atuula pembeni ninga kimusumbuwa yeebowa kaakati You know what? omanki I'm gonna go ahead and I'm gonna tell you the real reason I'm having lunch. ngenda kubulira ensonga lwaki ndya naawe ekyemisana eyo nno nsonga You see, I don't really have any friends. siigamba nti oba nyina mikwano gyange Completely honest with you, I don't. kino kyonkubulira mazima siina mikwano wadde Entire generation is a bunch of mouth breathing. abavubuka abali mu myaka gyange bonna bonna babeera mu kwasa masyawa bina They can't communicate without them. tibasobola communicatinga nga takusindikidde kayimoji ku ssimu They are eating. all the time babeera kulya ndi mu kulya n'akasinika ndi munene kasinika ebinyo ne kakaaba ne bonna bakusindikira I am an old soul. lwaki nze omwoyo gwange mukadde Movies and old. nze njagala nnyo music omukadde njagala nnyo abantu okubeera okumpi n'abantu abakadde With the people out there, and they have nothing in common with me. kyewunyisa abantu abasinga bonna 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 teri alina kyanfaananya Dean? Nadine Thanks. wangi Maybe. oba osanga Nobody likes you. oba osanga teri akwagala ekyo wakirowoozezaako Dick. oli wambwa He likes you, huh? gwani akwagala You're always in a shit buli kaseera obeera otuddeawo teacher. You oli musiru effort into everything you do here, and there's no way you're proud of that. Look at tewalira babwofaanana you do nothing. Look at you. yanyiiga You don't even you don't do your hair because you don't have. n'enviiri nazo tosobola zisandi lwasonga olina ekiwalaata But you know why you're not married? omanyi lwaki oli mufumbo They're gross and they're disgusting, and especially the ones that make $45,000 a year. lwansonga oli wambwa oli disgusting ali naddala teri ayinza kuleetinga muntu akola mitwalo 4 omwaka tiyabiwulira tiyamunyega teeka ebbali boodi ye najja afuna ebyokulya bye kano n'akasawo kapembeeni luli ali ku busungu bwe yaseka What? kati ki ekisesaawo I've been doing this 23 years. emyaka 23 mbadde nsomesa First person ever. gwe muntu asoose okunyooma omusyala gwenfuna That made me feel good. naye kindeetedde okuwulira obulungi si wabi wabula akalabye kali depressed n'akwata ekubo n'asooka afuna ku bwokulya bwe n'asimbira we kali olaba Giving you half my cookie. ngenda kuwa ekitundu ku kuki yange Why? lwaki Make you feel better. njagala ekuleetera okuwulira obulungi kyekyokka tusyalinge ng'ab'omukwano Guess what? omanyi ki You're my favorite student. gwe favorite student wange ekyo njagala nakyo kimanyi gwe siwere gwekyasiza okwagala ndi mugezi nga wamusimba kakuki ono nawulira nga kakkanyemuko Am I really your favorite student? ddala mutuufu ze favorite student wo Felt like the right thing to say. jasimpulidde nga kyekintu ekituufu okwogera naye nga si kyentegeezezza mbwawulidde nga kyekintu oba osyaga kyeyandi mugambi Like completely bald. kale ononsonyiwa nange ononsonyiwa tolina kawalaata You kind of jasi wano maaso we wali akayinja naye nebbali enviiri gyeziri a little bit. enviiri gyeziri tolina nnyo kawalaata Glad you circled back around and cleaned that up. okwagala okuddayo ogezeeko okulongoosa ekiboozi kino nakyo kinsanyusiza nti olimu ak'obuntu But our real competition is the hypnotoad. kaakali tudda erudda abeera walisi n'atwaliriza obudde ng'alaba katuuni nabuze anoonya engeri gy'asobola spendinga time kuba kati abeera yeka ziba teziri busa mwannyina yajja definitely ne mukwano gwe boolekera waggulu mu room yabawulira ne balinnya amadala abooleke wabula nga awulira obusungu obuteekanika ne balinnya amadala sebo ne boolekera waggulu eyo n'atandika okulowoozaamu n'atandika okubamu obufaananyi nekisinga okumuluma nti alisi yali afunye omuntu we bafaanaganya embeera naye ate omuntu oyo yamuvuddeko munnange yalabika yafunye yamulabawo ye tanabafuna yamulabawo yamira akakeera najja ebbali muliri n'asooka abirowooza waliwo omuvubuka gw'alinako crash naye tamanyi katonda watu muli ebirowoozo ayitibwa Nick
abali wano Ewin ng'akubye. Hey. Ogamba ki? Nze mulungo. Yeah, I can't talk right now. Sisobola kwogera essaawa eno. Essimu n'agijjako. Okay, essimu agijjeko tayagala kwogera. Kasajja katune katuuza niya. Wabula ate abali erudda n'afunamu ekirowoozo. N'addamu n'amukubira. Mulungu abali wano. Hello? Ononsonyiwa? Took some medicine. Jasi mbadde nyina akakerenda k'emmize. What's wrong? Ate buzibu ki bw'ofunye? Oli mulwadde? I Neda. like an antidepressant, whatever they Alina antidepressants baazimuwambisa abiri kitaawe nga yakafa kati. will take them. Wabadde waasigalawo kati asazeewo abadde amizeeko. Okay. Does that make you think I'm pathetic all of a sudden? Olowooza ndi pathetic ko nedda? I think you're Nze ndowooza oli perfect mu kumira obukerenda bwo. seriously. Ge mazima. Kiriyabulwa kyayogera. Kyava asooka akwate kubo ne yeetooloola. Yeah? Yamugamba oli wamwe nti ye. I know I I could swim in mine, I just know I wouldn't relax. Yeah. Njagala funa lisi weesobola kukakkanya ko ti wali tagali. We're green. We're good. Okay. Tulyoke osobola okujja. Yeah, I'll see. Yambuuza oba alina swimming pool ewaabwe kono weeri. Ngenda kujja tuwuge. Okay. Musatu mulungu yagamba kyekyo. Soka kubaawo funguluku. Kalina ekyewunyisa mulungu ewaabwe bagagga balina syetera bamaka bwe gafaanana. Ono yatuukawo n'agamba Katonda wattu. Ono omujje ewaabwe nga owange. Caesar, when I would have been nicer to you. Waaye gwe lwaki wangamba nti muli bagagga lisi nandibadde muntu mulamu gy'oli. Daba puulu gye balina. Balina puulu eri kabejja. Mazzi gabuguma. Kwegamba osobola ogiwugiramu akasi ako n'osobola ogiwaamu temperature gy'oyagala. Well, you didn't tell me that you were in a film festival. Tiwangamba nti olina mu film festival. Tell me anything. Tolina kyongamba kikwatagana ku ggwe. Because I couldn't get a word in. Do I really talk that much? Bwentyo bwe njogera. Mugamba nti sigamba lwa nsonga sifuna kadde kakunnyonnyola. Buli kaseera ayogera nnyo kamala. Ne kamubuuza ddala mutuufu njogera nnyo. Kagamba oyogera olasyana. Ne bajja ne bawuga. Musatu mulungo bitu bino tabigira nnyo. Glad you did. Ndi musanyufu okubanga ozze. Kaki kava kakyuka. N'akatunuulira. Ayinamu n'olusonyi. Do you wanna have sex with me right now? Okay. I'm just kidding. Nsyaga naawe just mbadde nzannya nga ali mu firimu. Sya. Mbadde naba firimu bwe bakikola. Come on, there's waterfall, it's all romantic. Musatu yawulira nga aswadde. Bagenze ne bamugaba muwe ebyalo n'akkiriza n'alaga amaddu. Yawulira nga aswadde n'akyalawo avweyo. Leero kisusse bambi. Mulungu naawe tosobola kunyiigira. Ebyo tosobola bikola musajja naawe. Kati oli musajja all of a sudden. What are you doing? Kati ate okola ki? You're gonna press a button that sucks me into the drain, aren't you? Ogenda kunyiga amazzi ga ntwali. Yateekako akayimba you're such a dick. And everybody knows it. Ke kayimba akakusyana ku mbaavu. I hope you'll soon be dead. And this is pain. Bwe batyo ne basalawo batambuze obulamu. Kwate kubo najja mazzi nakyanaawuga. Bipulusebo ya mulembe okuzaama. So, screw you. Baatuuka ne bajja erudda ku puulu kuliko ne jacuzzi. Ne batuula bali mu jacuzzi. Yazza amaaso gye kali. So what's your film about anyway? Still figuring it out. My drawing teacher asked a few of us to enter an animation project. Yamubuuza kasooka ombulire ensonga yeri ku ki? Kyogenda opulizeetinga mu school film festival. Ne kamugamba munaye baatugamba tukube bwa animation. Drawing teacher yagamba okube mu animation. It's mostly unfinished. Akuba ssebo obufaananyi. Mugagga ewaabwe yali mu film festival yakuba obufaananyi bwa katuuni. Ni bw'abeera ku ssomero abeera nga mujje. My parents love that one. Ndaba n'engalo. Anti bazadde bange bakaagalala. Nimba tebayinza kaagala naawe. Wow. Both you, right? Oyo gwe? Multifaceted. Ali mu kwefenka. Rad self-portrait.
Katonda watu kaina talent bambi. Man, really good. Awe ni mbutufu oli musufu mu kintu kyo kino. Want to come on Saturday? Wandiyagadde okujja ku Lwomukaaga. It's early in the morning. Just bigenda kubeera bya kumakya, wagenda kubeera safe tewali tagali. You can take time to think about it. I don't expect an answer like right now. Kimanyi, kino kintu kikusuddeko obusuuzi naye ate njagala answer kati. Genda ku premieringa katuni we? Yeah, I'd love to come. Nandiyagadde okujja. Oh, okay. Kale then. Are your parents going? Bazadde bagenda kubaayo bate bagenda kubaayo. My parents are in Korea. Bazadde bange bali mu Korea, bamaze emyezi 3 bali mu Korea. Are you serious? Uli serious bali mu Korea? You've Buterevu. whole place to yourself for 3 months? Kino ekifo kyogamba bakikulekera kumala emyezi 3 ng'oliwo weka. No, I get it. It's Kati nkitegedde. a big house. You're bored. Maka manene weebowa. You know what you need? Omanyi kye weetaaga? You need someone to rob you so you... Weetaaga omuntu akubba osobole okugezaako okutyawo. That is exactly. Ddala mu butuufu ekyo kye neetaaga oba osanga. Kakenekera ku ssomero. Mama we akwate kuba amuvuga amuleeta. Motoka n'agipaakinga pembeni. N'akwate kuba afulume. Kale agenda okuzza amaaso bw'ati. Olw'obusungu ng'alengedde bali yakwata bukwasi kubo n'avaawo. Yajja mu busungu obuteekanika. N'ayitawo n'atuula eno. Najja asooka atekisinge. Awulidde obusungu alengedde mwannyina ngo gasseko ne kyaliwe. N'asalawo asindikire Nick message. Every second. I don't know, maybe I even love you. Simanyi na kumanya buli kaseera mu nkulowoozaako. But simple Nyinza n'okuba nga nkwagala n'okwagala. connection between us. I feel like I already know you. Era ng'agamba nti akaseera akatono ke yasobola okugezaako omusiika n'awulira nga gw'amanyi. Singa kisoboka. Your mouth on my tip. Nandiyagadde okwate kubo nzije. Inside me. N'enzije eyo gy'otundi gye mutundira obwennyanja emabega eyo. Yandiyagadde simanyi omwago aguteeke ku mabeere ge amwegale. Yawandiika bingi. N'asooka yeebuuzeeyo bino mpandiika byaki. You sound like a fucking psycho. Mu butuufu mpulikika ng'omulalu. Bino bye mpandiise. You can't send this. Tosobola bisindika. Kiri agenda okunyiga akisireterera ababwanyiga sendi. Maama nnyabo. Message egenze abadde tayagala gisindika. Ali muli awe mulolwe mulasirwako. Oh my God. Yesu Kristo Katonda atufudde. Message egenze eri Nick. Shit. No byekyagala kajambi. Kakasi ki yakola. Yavugirawo emmotoka n'agyeruda. N'afulumamu n'obusungu. Yasala busyaji. Njuya wewe twakatandikidde. N'alyoka gy'ensonga ze n'azinnyonnyola omwo. But I'm gonna kill myself. Alyoka amugambye nti ngenda kwetta. Kali yamuwa ensonga lwaki. Onaabisomamu. And I just feel this connection between us. Mbawulira connection masye kati gaabwe. This is kind of sweet. I mean, Bino by'owandiise bisufu si bibi. I'll be with you. I want to give. Njagala kubeera naawe, njagala nkuwe. I want you to put your Njagala oddire omumwago. mouth on my. Oguteeke ku nnywanto zange. Feel you. Njagala kuwulira inside me. Do it in the tukikolere mu stockroom ya pet shop. Abaana b'ennaku zino muli baka. Oh my God, say some. Katonda watubaako ky'oyogera naawe toteeka buteesi wansi si. for run-on sentences. Weegendereze. You just do something. Can't you just tosobola kubaako ky'oyogere kiyinza okunsa mu mbeera. Toyinza kubaako ky'onkolera. I don't know, maybe simanyi tosobola funa simu ya before ngeno message tanagifuna. Tosobola genda computer ye. Get his address. Tosobola funa address ye nitugaya nituba computer nituba esimu ye buli kimu message nga tanagifuna. Kakana. Just take fifth period off. Gwe kyoba okola sooka owummule. Relax. Kakana. Listen to some music. Wuliriza ku music. Gendako mu yoga class. Just take it easy. Just gwe bikwate mpola tiweekubya pressure. Okyali mwana muto tandika okwekubya pressure. Complications. Wanaabaawo ekiba kiganyi then tiwali tagali ojja kunkubira akanamba kange kaako. Wanaabaawo ekiraba kiganyi ojja kunkubira akasimu. Thank you. Kale weebale. Be okay. Ojja kubeera okesiraba lwaki otya. Can I have some money for the yoga? Kati osobola okumpa sente zintwala mu yoga kirasi z'oyagala ziizo. I want change. Naye balansi wange mwagala. Abasomesa tubeera baavu togenda genda na sente zange zonna.
Yajja ebbali n'asooka atuula n'atandika okulya ka ice cream ke. Naye nga n'ebirowoozo by'alina bye bingi. Abaali wano agenda okuzza amaaso ng'essimu maama akuba yamuggyako bujja. Agenda okwekaanya nga kuliko message ne voice notes ez'enjawulo. Maama we munyiivu kubanga yapanguludde emmotoka ye n'agenda nayo. Neetaaga okwata essimu nkwegayiridde mwana gwe. Amusindikidde voice messages eziwererako ddala. Ono essimu yaganye ogikwata. Gamba maama naye akuba nnyo kerere. Yayitawo n'ajja eno mu kinaabiro n'abeera eyo. Mukama asaba Mukama yandibadde amuyamba mu ngeri emu oba endala tamanyi. Yassa ekikowe. Gamba Katonda watu. Why do I even? You've never given me one thing. Anytime I ask you for anything, you're like, oh, you need help with something, let me help you. I'm just playing with a butt lucky some more. Tandise okweyogezaamu ye kateri amuyamba. Mama we ne bw'aba alina kyamwetaagako sigamba nti oba asobola okukimuwa. Nabimuluma. Kujja afune toilet paper. Yavaayo. Ne mbutuufu alabira ddala obulamu bufuuse ekirala. Kati agenda okuzza amaaso nga waliwo amusindikidde message agamba waawo. N'amubuuza ani ono. Oli n'amudamu n'amugamba nze Nick nalabye message wansindikidde. Waawo. Message yamukutteko yagamba kimu Katonda watu. Yamubuuza oli so sweet. Yamugamba oli so sweet n'amubuuza. Ofaayo singa tutambulamu ffenna ekyo ky'olwaliro. Laba bannaye baasa bagenda out. Kyeyagaliza embajje kibuyaga yaleese. Yagamba kimu kino kiwulikika. Kiwulika okubeera cool. No problem. N'asindika kayimoji nga kasinisa ebinnyo. Aya yadduka misinde kujja waka kujja kwetereeza. Yajja afune ky'anaayambala. Legera. N'asooka yeekolako mu ngeri yonna esoboka. N'asooka yeetonaatona ne yeetereeza. Lindako. Abaali wano maama yakoseza special koma weeka. Yagamba maama kaakomyewo. Wabula lumu kyagikoze. Ajeewo buli kamu konna ddaba nno. Ne wansi akubyewo ka perfume. Yaga bwe banaatuuka omubikula nga wawunya bulungi. Maama abaali wano yawulira muziki yajja misinde. Agenda okulingiza eno nga kibaakoze ekinaabiro. Omwana ono musse. Omwana ono musse olwaleero. Agenda okukulaba ekisenge bwe kifaanana engoye zonna bagitankudde bazisudde. Walinga ewasula amasiikiini. Uli yadduseemu dda yafulumyemu dda yagenze. Kakaino bano balina gye baalaze. Bagenze kadeti kali kanjawulo kali special kali executive. Ono abaali wano nga nnyina akubye essimu yajja agikwate. Ane Krista echi? Slow down, what do you... Kaka na mama siagala oyogerere kumukumu kicho otegeeza. Katonda wange. Okay, Ma, you calm down. Kale mama tewali tabu wabula ngenda kusaba osoko kaka ne mama kakana. Yajja. Kusiikano. Bane munansonyiwa ndowooza nja basiikano oluvannyuma. Kikyate. Bino biwanvu. Temujja sobola bikwasaganya gyatugende gwe. It's fine. It's not fine. Kiri fine, kote kiri fine. You know, you should stay. I'll come with you. Wandibadde osiikako tugende ffenna. Yeah. Uyaga tugende ffenna kono butereevu. Tugende ffenna bwe kiba kikwatagana ku. Ono yuno eno alinda mmotoka. Ziba teziri busa kabulaja ng'ajja. Kabulaja Bashiri ennaku zino avuga Subaru. Why? Bashiri muzika. Ng'akwata kuba ayigira gaali.
bwetyo ngedda ku ddene. Mukazi wattu musaafu tasobola nakikkiriza mbu atudde naye awo. Gira n'amutunulako. You look cute. Olabika bulungi goge mazima. Weebali. Kyonna kyakagamba kawulirayo. Bano bagenda okwata ekuba okugyeeka maama abayise. Byamutabusyeko dda. Maama! Hey, Mom. Mama oli nkahi. Mama munyiivu. What are you doing? Okola ki ate maama? It's going to Goodwill. Bino mbitwala mba Goodwill. Everything. Buli kimu kyonna ekiri wano nkitwala mba Goodwill. Maama kakana. Down, okay? Kakana toyomba nnyo. Omwana ono mukoye. Laba. Kakana maama. Kakana. Hey, please. Bambi sokolekerawo. Okimanyi nti dryer agireseko abadde asobola okwokya ennyumba. Bigenda byonna. All right. Lindako maama kakana. Obadde kigwe nawe mpa akaveera. Nze muntu mukulu waneeno gwe. Kati lwaki onkubira essimu buli lwofuna obuzibu obanga gwe mukulu? Lwaki onkubiranga essimu? Katonda wattu. Oh my God, you're right. Yesu Kristo oli mutuufu bambi. I just don't have anybody else. You're the only one. Just lwakubanga sina muntu mulala okuggyako gwe munnange. Gwe kasobola okunkipinga okubeera seni. What are you doing? Kati ate okola ki? I'm handling it. Ndasooka kunoonya ono gy'ali. Yajja asooka amunoonye wa gy'ali. Wabula ono yayingidde mu mmotoka y'omugezi. Mugezi n'amuvuga n'amuleeta waggulu eyo. Wow. Cute. Amazing. Mu butuufu lengera wali so amazing. Vuga emmotoka n'agireeta pembeni. Yakatuusa ayinayo ssebo gy'atwala abantu be. Dani amukubira essimu yagitadde mu nsawo n'agiteeka wansi w'ebigere. Tasobola kumuwulira. Oli essimu akuba naye ebituukira ku voicemail. Yenno takikkiriza naye buli kati akyagamba Mukama Katonda. Kiri so unbelievable. Okubanga essaawa zino atudde naye wano eno. Gumanye ebbanga lyamusabidde Mukama amumuwe. Gumanye ebbanga lyasabye Mukama amukwasa omuntu ono. Nono naye saapu tabirwamu. Yasembera busembezi najja. Baabo. Ate kasita kamugambye njaga atugire biri. Ebya 18 and above. Bano tebasiba zikweya bakazaala bwana. There's so much that I wanted to tell you. Bintu bingi bye mbadde njagala okugamba mutuufu ntuuse ne wano ne bigira. Yanyiga bunyizi muto. Nyiga omuto n'agera okuzza amaaso omuto gugenda. Paka wansi. Anti. Seba kwema maaja bano basaapu bamanyi naawe. Gwe kasi omweyogerezaako. Tibeera. Anti kino kyoyagala. Mukono ne guyita. N'anoonya suruwali gyeri. Nedda baba soko lindeko bwana gundi. I don't know, listen. Gwe soko ve mbyokwogera kintu. Ogenda kyagala ogenda nyumirwa gweterera. No, if I should, you should know. Simanyi why gunto nyingira obadde kinaawe. Hey. What the hell? Chichi. Bamugobyeyo. N'asooka akomawo. Katonda wange. Takategedde.
I really liked that song earlier. What was the name? Oluyimba olubaddeko mbadde ndwagadde mpozi baluyitaani. Don't remember. Olwo sirujjukira ndeka. I can just Google it. Avuddeko waya. Yabadde amanyi akatukeeresi. Anyway. Mpozi ekirala. You maybe want to go for a walk or something? Oyagala tutambulemu nga bwe tunyumya. Busungu bwerere bw'ayina. Azala busungu bwerere. Catch a movie. Tusobola okugenda tulaba ka sinema. We could sit here silently in your Mercury Marquee all night. Tusobola obaasi ky'okutuula wano mu Subaru yaffe olunaku lwonna. Are you serious? Oli serious mbyoyogera? Eki. You're making fun of my car? What? Utandise n'okujerega emmotoka yange. Being specific, I wasn't saying that because it's shitty. All right. No, God, no. Look. Nedda. Your car, okay? I don't need. Yagamba nti abadde tamanyi nti ayogera kibadde kya butumbaavu. Please stop. Bambi sooka olindeko togenda. Nkwegayiridde. Tugenda. N'asooka musimba. Kakiisi. Namanyi oba osanga kazze mu mbeera zaako kazze mu sense ezizaako. Ekyakalese kakitegedde. Omumanyi emikono tegigira mukono. Kakati kiki? Sikutegeera. Kiki kyonjagaza kikyotegeeza? To talk? Njagala twogere. Not just do it. Sikwagala kunnyingira mu sekendi singannya. You were dying to blow me. Wasindikidde message ino nga musimanyi onfiirako oyagala to get to know you. Nze seetaaga kumanya naawe. This is so stupid. No byaki tagara. No byakijega. Listen to my friends. Kale mazima navudde ku mikwano gyange ndowooza nzija kusisikana muntu ategeera ensonga z'enkulaakulana. Come on. Deka naawe. Now you're gonna try to make me the bad guy. Kati ogenda kufuula bad guy. I hope you hit a tree in this piece of shit. I hope you get fucking paralyzed. Ngamba kale singwawo okuwona ekinaaka ku muti n'osanyalala gusajja gwe. Ato yavaayo amunyiizizza. Mugambe senga ekimotoka okikoona ku muti ku mbaavu. Yadduka misinde mukazi watu. Najja erudda. Kyava sooka kakana muli. Katonda wange. Batu babaki ebitugu byagalirawo. Mutusooka omuteeke mu mbeera. Sooka omunyonyogere, sooka mumunyumye mutambuleko. Nisi kwagala mbulu kuba yagambye mbw ayagala ate gwe nojjanga naawe kyekikulese. Kalabira ddala ng'ensi mutuufu si abantu bagunjufu. Bino bituukawo mu bulamu obwa bulijjo. Nedda ku saidi y'abaana ab'obuwala. Waliwo akafu kayitibwa Daffins Donut. Mukazi watu yajja n'asooka akakanirako awo. Zibadde ziri busa agenda okuzza amaaso ng'alengera omusomesa. Jjo omusomesa yali yamuwa ennamba ye y'essimu. N'amugamba singa wabawo just in case ekiganye oba osobola okunkubira. Ye amukubira. Ye yajja n'amukima. N'amugamba gye tugende. Muvuga n'amuleeta ewuwe. Bwe batyo ne bafuluma eggaali ne bajja nga basembera mpola. Musajja seba alina amaka amanene ate ag'obuvunaanyizibwa. N'akwata ekkubo n'aggulawo. N'amusaba ayingire munda. Bikwe kuzaawo akajje. Yesu Kristo. Oyina omwana mu nnyumba. Yono omwana atuuse atya wano eno. This is Toby. Ono Kobi. This is Greer. Gamba otya? Omusajja mufumbo bulijjo bambi. Good. Nice to meet you. Kibadde kirungi okusiikana maama. Now, your mother's number. Kati sooka ompe namba ya ssimu ya maama wo. And who's got the stinky? I think that's for you. N'agenda okulingisa ebweru nga kirabika ali emmotoka ez'ejjangu. Gwe bakwetaaga kirabika bakimye gwe jjangu. Musaba akwateko bagenda agenda okulingisa bw'ati. Nga mwannyina yazze. Hello there. Abadde asuubira nti oba osanga nnyina agenda okulengera nga mwannyina. Yakwata ekkubo n'ajja bulambalamba.
What are you doing? Gwe si kyokola wano eno. In the car, let's go. Yingira emmotoka gyatugende. No, she's not. Get in the car. Maama tazze kono maama tazze. Azira mukwano gwe. Getting in the car with you. Nze sigenda kuyingira mmotoka ng'olimu n'oyo. Sijja giyingira ng'olimu n'oyo. Doing all night? Kati oyagala tubeere ku kino ekiro kyonna. Find another ride. Nja funa entambula endala endeeta. Get. Ebyo biveeko gyatugende. You think this is fun? Golowooza bino binnyumira nti okwata ekubo okujja okukima. Ndeka. Kiki? Wait, you can't pick up your phone? Tosobola kukwata masimu ko tosobola kukola ki? Just because people are watching. Kati otandise ogenda maaso n'okwefuula nti ofayo olw'okuba waliwo abatulengera. Take me home so you can be mom's little hero. Oyagala onzizeeyo eka weefuula owakabi maaso ga maama nti ofaayo gyendi naye nga tonfaako. Niyagamba tufudde. Tomanyi ki kyayinza kukolera mwannyina. Ono yadde era munyiivu. Byamusobera n'agamba oba nvuga enzira eka. Naye nedda. Mu butuufu n'asusizza. Bitu bino abitaddemu nnyo ekyejo. Yadde amusiikane. You're right about everything. Oli mutuufu kati kyoyagala okumanya oli mutuufu ku byobadde oŋŋambanga. Kyoyagala. Mu butuufu sikufaako. Era ndi wano ku lwange. Njagala nkuzeeyo kwegamba maama ampaane nti ndi wakabi. Bw'oba kyoyagala okuwulira. No, I love spending another night talking to Mom. Njagala nnyo okumala ekiro ekiddako kubanga njogera ne maama olw'okuba njagala muteeka mu muddu ensufu. Ebyokubeera nga saagala kubeera wala na waka. Njagala okudda ntereezeewo. Saagala kulaba nga ofuna buzibu. Kwegala byonna byonna neefaako ebyo sibifaako. I can't have without completely destroying you. Yagamba nti n'essaawa ziro zennyini. Sisobola gezaako ofuna ssanyu nga sikulumya mutima. Kubanga kati essaawa zino omuntu gwe njagala tetugaanyi mukwano gwo. Ninga gwe njagala mu mutima. Ekiro ekyo njagala okimanyi. Bw'oba olaba nga ddala mutuufu tebiri kuffe nga buli kyenkola neemalirira nga nze. Gyebaleko mukama wange. Kayi kankute sigenda kuddamu kwesibako. Kanvuge nkwate kubo nzira eka. Nobaddewo ng'awulira. Era kye yakola n'amuteeka mu mmotoka amuvuge asobole okumuzzaayo eka. Bajja basiriikiridde. N'aweta eggaali n'agireeta pembeni. Look, I'm not very good at this kind of thing. Manyi siri mulungi mu nsonga kati nga zino. But I think we both know what needs to be said. Naye ffe mbiri ndowooza tumanyi ki ekiteekeddwa okwogerwa. Just gonna come right out and say it. Kino ngenda kyogera go ge mazima. Get out of the car. Fuluma emmotoka. Fuluma emmotoka genda ewammwe. Kaasoka ne kasirika naye nga tekalina kyakola. Kalina fuluma akagambye fuluma genda eka. Teri byakudda mu kwekubagiza nga atalina bammwe. Olwo kati abatalina baabwe bakole batya bo. Yangu waggwe. Weeraba. Yatuuka pembeni. Genda okuzza amaaso bw'ati. Yasookera mu kisenge nnyina gy'ali. Mulingizaako nga yeebase. Wabula olwali lwafunyemu okwogera ne muganda we. Kwegamba nga bwe banaayogera ne muganda we n'amubulira ebimuluma ku mutima. Mugamba gwe oyinza okwoza sifaayo naye bagambye nnyinza obutafa ku mwannyinaze. Tekisoboka. Yatuuka n'akoko n'ekisenge kye kuggulawo. I just wanted to say Just kyembadde njagala okugamba ekikulu. I'm sorry. Bami nkwegayidde nsonyiwa. Nsonyiwa ku bye nayogedde gy'oli. For the past couple of weeks. Just lwakubanga munayi weeks entono eziisa. Past 17 years before that. Tukitwale nti kati naweza emyaka 17 ebyekyana ekitona bivaamu. Easier for you, I know that. Nkimanyi bino byonna si byangu gy'oli. Part of me likes thinking I'm the only one with real problems. Like, that makes me special.
You know, ever since we were little, manyi kuva nga tuba tuli bato feeling like nalina feeling eno oba empulira egamba I'm floating outside. ninga atengejja Down on myself. nga ninga atengejja okuva mu mubiri gwange And I hate what I see. era nga bwe mba ntunudde bweti kye nali nengeramu nze nga sikyagala Acting the way I sound. engeri gye neeyisyamu engeri gye mpulikika I don't know how to change it. naye nga simanyi engeri gye nsobola kyose ekyo kyendi I'm so scared. era ebiseera ebisinga mba mu kutya But that feeling is never gonna go. nti eyo empulira eyinza obutagenda era nga yerabanga atalina makulu I'm sorry. bami nkusaba onsonyiwe mwannyinaze Really. bami nsonyiwa Good night. sula bulungi Hey, Nadine. yakayita Nadine sokojje kwe kuzza amaaso gy'ali nayitawo najja akasiikani musaba namusimba akafumito musaba akakane munyweza katonda wange munyweza namunywereza ddala nawulira nga okay kati owulira otya kati owulira oli okay sula bulungi ko naawe sula bulungi nakwate kuba asobola okweyongerayo tukyagenda maaso ne kasinema enkera waalwo njagala weekanye budde nga bukedde enkeera ekyali kimuzitoyeredde ku mutima yalabanga bambutuufu alabika yeyeekooya yekana yeka yafuna engeri gy'asobola okukakanya omutima gwe. Hey. Why? You're up early? Ogamba kinga okedde olwaliro. I got a thing to go to. Waliwo gye ndaga. Well, have a good day. Anti kati then funa olunaku olusufu munnange. Aba agenda. Waaye gwe. Krista. Have a good day, both of you. Namwe mufuna olunaku olusufu munnange. Okay. Temufaayo. Okay. Can I call you later? Nsobola okukubirako oluvannyuma bwe kiba kyetaagisa ne twogeramu oba ne tutambulamu. Ko ye teri tagali. Jja kunkubirako ng'ofunye gaapu. Osobola okukikkirizako olumunayo ekizibu kukkiriza naye kirabika kituufu. Aya. Yakwata ekkubo n'agenda erudda ng'ali kalunda aganya. N'asooka ajja pembeeni. N'afunawo ebimuli. Era bw'atyo n'ayitawo. Kagari yajja kyali weno gyagenda okugirira okwasaganyiza. Maama agenda okujja okunoonyanoonya omwana we nga taliyo. Oli kyali wagenda ka premier ka sinema. Bugale eno sebo bukwajja. Yake essimu yo bambi tugenda kusaba tutukooya. Yasooka n'ajjako nnyina. Ofayo senga ntula wali erudda. Buba bu short movie eno bwe ba premieringa. Ng'ajjeko maama we yamusindikira message n'amugamba ndi safe. Syaga we yake. Maama abali wano ka message kajja na yeri agenda mugamba nkubiraako nno mu nnambiro. Naye n'agamba bw'aba ngambye nti ali safe. Lwaki? Lwaki nkisindiko kisusa we kirina okukoma? Kene yeebuuza kyayinza okuwandiika. Nandini you better. N'ebyo tebijja. Kintu ki ekiyinza okubeera simpe kiyinza omuleetera okumanya nti mwesiga waali? Yamugamba akagambo ke. Oba osanga ako kajja muteeka mu mbeera. Aya, banayo yamaliriza then tugenda kubaako ono mulala. Irwin Kim. Ayitibwa Awin.
Thank you. Of Lakewood High. Mr. Kim, would you like to come out and say a few words about your film? Come on. Aya. Hello. Hello. Musatu bamusaba jasooka abeko byayogera ebitono ebikwatagana ku kyagenda presentinga ninga bomanyi talina bigambo bingi musatu alina ensonyi yasooka n'ayogera kiyakoze ebigambo ne bibula n'osonyiwa naye sooka okwate wano kanzige owaye bamuyita n'akwateko ne yeetooloola Here it is. kale banaye ngenda saba tusobole ogenda mu maaso katusooke tukikone tulabe. Once upon a time. Ziba teziri busa katuni we ne bamulaga waliwo ekimenke ekyagwa w'essomero lya high school ery'ebimenke naye waliwo akamenke bambi kasajja kato akatali mu mbeera katete kalina omuwala gwe kaali kamatira naye omuwala gwe kaali kamatira yasooka n'aleeta akamuli akasooka n'akagoba n'aleeta omuli obulala ne babugoba n'aleeta omuti mulambirira n'agugaana ziba teziri busa ekimenke ne kijja kimenke sebo kyasalako ku ssomero okakana kyakimututte bwe kimutwala akamenke neka nako kasajja katule bakokyeramu kasirema kali wali ekimenke kyakwata kanakya ne kikatwala ne kikateekeyo mu keegi kana akamenke kasajja katu ne kajja kasobole okutaasa onagera okuzza amaaso ng'alengera baakakwata gwe kono kali muhabbati tekafaayo gwe eri lengera eki leeta obumuli wamakwata bebi ziba teziri busa daba omuti bwe gujja ne gutta ekimenke kakati kafuka akazira kagenda okudda ku kyalo nga buli omu akamatira nono mbu naye akamatira ne kamugamba osaaga nafuuka serebu kati ensi yonna emmatira ate njire ku gwe sisobola kudda ku gwe kasinema kaali kasufu olugero lwali lujja okukamala ayitibwa Winkem. Wow, bana sebo bakagala kaali ka short story naye nga te kalungi. Why? Erwin. Awini. That. Wow. Wow, kyobadde okola mu butuufu. That far. No. It's all right. It's amazing. Kabadde kasufu akatambi. Kuleetedde obumuli. And n'ekirala. I got the message. Message ngifunye badde mu kasinema. I know she's me. Kimanyi oyo omuwala ali mu kasinema abadde nze. Here you are. Niyo n'osonyiwamu naye bwe tusiwe mbadde nze ate nkulaba. You're like the best person I know. Gwe muntu omusufu gwe nnyinza okugamba nti gwe manyi. What's wrong? Kikyamu kyate. The film wasn't about. Sinema tebadde ku gwe maama syagala weekubye mizimu. Shoot. Ononsonyiwa. Sorry, I thought. Manyi nze okusira ku ngeri gye njirabye ne ndowooza nti oba osanga. Wow. Kati nzijeewo ekirowoozo okugamba nti lwaki buli kimu kyonna ndowooza kiri ku nze. Kituufu kabadde ku gwe. Messing with you. Jasi mbadde nkukyankalanyamu naye nga kasinema ko kabadde ku gwe. Naye gwe mulungo. I'm just over here like just slipping my flowers. Katodage. So much. Naye butuufu lwaki onkyankalanya. I cleared my whole schedule for you. Oh, good. Come on, let's add some people. Jatugenda ensooka enkwanjula eri mikwano gyange. Dude. Waye kabulaja. Kyotukoledde. Banaye ekindeesi wano badde nze kwanjula ono. Mukazi wattu naye bamwanjulako seewo mu social class endala. Kabadde kasufu yawulira nga ye
atandise ofuna emikwano sebo ogifuna bwotyo gwe kasya weekwata ku bashi muzika ng'omanya ojja funa sandrigo ofuna helikopita bintu ng'ebyo kisegeera wesi obwekitambula saako wete bwetambula nabagamba vije junior nga bjo naye nga temwerabira banaye mbadiramu nateera nga 26 ennaku z'omwezi nga 26 genda kubeera gwa kusatu tugenda kubeera ku Waterfront Beach banaye mbasa mujje tugenda kuba ne Musabibumba agenda kubayo Sane Masavu gyali isimami jagulo bona bagenda kubayo kwegamba tugenda kunyumira mu ngeri y'omubira so n'olwekyo mbasabe ennaku z'omwezi abeetaaga tikiti ng'oyagala gula tikiti osobola okubira manager wini esimu eri noti 7 noti 3 222 546 noti 7 noti 3 222 546 mukubira n'omusaba tikiti z'oyagala emitwalo 3 gyokka mukama abankumire nalaba kaddamu sigala ng'otudde mweraba.